Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Tudde wakati mupika naye gwe baakulagiridde bula omukolo bwe gwawedde tebamutwaliddeewo. Balinda mukaawo kuba ffe tumugamba bula ng'agamba taata ajja kuba baamumuleetera kati nga ye atya taata ajja kunkuba bajjajja bagenda kunvuma ne tumugamba bajja kuvuma era biggwe kati kiraga ffe twalina mukka akamunyungufu okumusinga nga ye mukka kamunyonyonyonyo naye nga ffe kati bw'atyo n'atabula n'abeera ne nga nze ebintu nja bitambuliramu sente zange nga nteeka wano bwe ngenda n'empakasa nga nteeka wano eby'embaga zaabwe byabaawo ne bamutwala naye ndowooza yabeerayo emyaka gyali mitono yafa omusota gwamubojja n'afa mukulu wammwe. Embeera teyali nnungi nnyo saagala bigendamu naye kati ffe wano endagiriro saagiwandiika wantu wonna agiteeka wano otuuka mu paaka enkadde ng'obuuza ez'emukono akuleese gwe olina okubuuza akutwala ewali ez'emukono bw'otuuka emukono ng'obuuza kasaato oyo ye kojjaawo ajja kutuusa ewaffe kyaggwe naye nga mu bulamu bwange n'ekigambo kasaato nakiwulira kwolwo nga sikiwulirangako nga waliwo bakojja abaali babeerayo eyo nga babiri nga tubayita kojja naye nga n'ekigambo kojja kyajja buzikale nga naawe gwe essozi n'ekigambo kojja kyatandika bwe kityo kojja naye ng'ate be baali baganda ba maama waffe naye nga taata tayagala kiriraana waawo ndowooza kuba twandibadde twababuuza kati tupakasa emyaka gye sijjukira kubanga nga tusomba amazzi g'omwenge ewaffe baafumbangawo omwenge maama waffe afumba omwenge n'oluusi n'omupakasaako amazzi oba okukola obulo obuli mulimu obwo bwe yaleeteranga ab'ebweru omugamba nze maama ne mukulu waffe ng'alimalima n'ogenda n'akupimira olubimbi nga ssente zibeera wano nga yirizi nga zibeerawo awo zisibiraawo kati tumala primary 7 nafuna first grade kannabulungi naye nga tewali kiraasi n'emu bwe mba nzijjukira gye namalako nga ebibiina byonna mbisoma taamu zonna nga nzisoma in that nawandiika amabaluwa kasita nayiga okuwandiika nti my name is nentandika okuwandiika amabaluwa ku ssomero mu ofiisi taata akugambye sukulu fees agenda zireeta omwana wange mumuleka asome nenjireeta nti taata agibawadde ekyo nakibeerako emyaka mingi paka headmaster lwe yankoowa nangamba mwana wange deeka era bwe yaŋŋamba ddeeka ne nfuna omusajja ku kyalo ne mugamba nsaba kumpandiikira bbaluwa nzireyo nsome naye taata wange ye Angelo Musanje osayininge amannya ge ne njitwala ne banzikiriza ne mbeera bwe ntyo kaakati mpakasa bwe mala P7 ntandiseeko senior 1 waliwo essomero eryampita nendaba nga kinene nnyo taata ne mugamba tugendeeyo gye bampise nga simanyi nti kyetaagisa ssente nanga mwana wange ssente nemuga taata tetuzirina ti awo ntandikira okuyingira mu bizinensi ye nemuga naye taata gwokola ssente mmeka abakola ssente bakola batya obusuubuzi mbutandikira awo yasuubulanga obutungulu ng'abujja kyazanga ng'abuleeta ewaffe n'abutunda mu butale kati ne mugamba naye nze taata ndabika nsobola okukutundirangako nagamba ne mukakasa kati twawumudde olwo nga nze waka n'eggaali ye nagiyiga bw'avaawo nga njibaka agenda okudda nga ngiwummuza ozinga amakona g'omulujja bwoti ogenda ogazinga mpola mpola kijjukira ye nga bw'aba agenda na bbaasi ffe tusigalawo ate nga omulenzi omukulu aliwo omu
bagamba tugendereko wali takkiriza ng'ebyo byonna binnuma nga ndaba mbyesobolere kati era awo nange nafuukamu mulenzi awo kati taata ntuula naye mugane taata njagala okuyiga ggwe bw'obikola kati nga bw'akomawo nga mugamba taata ndaga ssente zifaanana zitya nga kugamba kino 10 kino babikola bwe bati kino kiri bwe kiti kati nentandika okutegeera ssente bulungi ddala era nga buli lwadda bwappa nga mutikkula nga bino mbirekera bali abawala nze ne taata nga tuyingira nga tweggalira mu kisenge nga taata sibawo wangamba ssente tebazijajaamya sibawo nga ne maama tazirabako bonna abo nga mugataata bagenda kujja wano nga tweggalira kati nze nga mmanyi ssente za taata weewaawo si nnyo nti oba afunyeeko kino naye nga mba mugataata luli waleeta empapula nnyingi era oleesa empapula ntono taata lwaki ng'agamba katunuulira ebintu byendeese byo bingi asoobodde kati ne muwininga nanzikiriza okukolanga naye kati ate bwe natandika nze okukola ate nembanguka nnyo ng'ayinza okumpa obutungulu bwa 5,000 nga mubuuliza waka taata ndeeta mmeka ti 5 ntunda ntya akati nga abasuubuzi bajja ne bagula mangu ne buggwawo saagala kuddaka kufumba ne ngamba naye lwaki siraba abasuubuzi bano bo babutwalawo nga bwe batwala ati nabo ne baviisaamu ne ngamba taata yagambye olwo emirundi emirala taata yagambye buno si bwakusuubuza buno bwe bw'okusuubuza kati ngamba salako mangu nange nensigala nga nsibaasibaawo gwe baatumye 5 ngenda okulaba nina 7 nga nange omutwalo ngusibawa nga taata mugandeesa 6 nga naye ampaayo 10,000 kati awo obusuubuzi awo bwe bwatandikira nentegeera ssente okusinga ekintu ekirala kyonna kati nkuŋŋaanya nejjukira omukyalo oli yagamba nti bw'otuuka e Kampala simanyi ssente zigenda Kampala naye ekintu kyajjanga kiwera nsula nazo nsiiba nazo jjukira tezirina nnyo mutawaana kuba okunaaba si kwe kwali awo nti zinantoba zibaawo awo naye nga tewali muntu yenna gwe ŋŋamba naye nga taata wampa 10,000 luno ndugulamu paani ffenna ne tulya nga waka tuli bamativu ffenna tetulina kati fiizi zibula nsomyeko ku siniya 1 ng'obwongo bukyayokya bulungi somero kyawo awo ngenze kituntu yumeya lyabasiraamu namuga taata tulinyise standard tugenda muliri mbuuzanga engatto ziririddawa napakasa nenzigula nga taata yatugamba nti engatto eziwangaala ziba tezikutuuka by the way ne leero nyambala zitantuuka nze kati namanyira ebigere byange biba mu ngatto nga bikolawe kati nagamba lwaki nguleza abakazi nga teziba zintuuka butuusi nengulamu ey'ekisajja awo bagiyitanga hoskman nga yamasanda kati nengule stokisi zange nga mpanvu saamanya nti z'abasambi ba mupiira zaali za kesisi yero ne green nga ziba mpanvu nnyo bwe ziti nempulira ng'omulembe gunjijidde nga ssente nina kuba taata ye nga si muguzi wa byambalo bw'oteefaako kati bwe mba ngenze mu siniya nga yakubiri ssente ne ziggwerawo ddala jjukira taata abaana bano abato ate bo balenzi bakyala bano baali bazaddewo abaana abalenzi nga n'ebigambo byakyuka nnyo ebibeera awaka nga ne ku kyalo bagamba aweereramu ki abaana abawala kati nga byonna olwo nga babyogera mbitegeera nga n'okunnuma binnuma nga ne bano bamanyi omwana wange nga ndaba priorities nnyingi nnyo ezigenda eri tezijja eno ne ngamba kati bano nina okubavaamu oba njagala oba saagala mbalekere emirembe gyabwe mbalekere ewaka waabwe ne taata waabwe nze nina obbavaamu ne kibeerayo mu nze kati tujja tukola ne taata musanyufu omwana wange ayize n'atandikanga n'okuntuma mu butale obwewala obwemubulo obwebuwama nga mpita ku maini nga nsotta akagaali kange naye nga nze mmanyi kati olunaku lukya emutuuza emugamba naye taata sikyasoma
ndi waka senior 2 neba nange nowulira senior 2 nze bwembibala kati olwaleero kuba namubuuza nga tannafa ne mugamba naye temwina we mwawandiikawo nanga nzaaliddwa nampa akapapula kennyini nga ndaba kadda nendaba emyaka gyange nentandika okurivasinga we nakoleranga ebintu ebyo kati senior 2 ndabika nalina emyaka 17 senior 2 ndabika nalina emyaka nga 17 oba 19 jukira ebyemyaka tetwabibuuzanga olwaki obibuuza olya weebaka wooli nga kimala kati ne mugamba bwe yaŋŋamba bwogamba oli myaka egyo nga siwuliramu bulenzirenzi kati unango yakukuuma ate yo nga sigoberayo amaanyi gaffe tulina entale ezo twazirwanirangayo eyo ku ttale kakulumbye bitya ng'okatandikako bwe kakulemerera ng'odduka atosobola kungoba n'onsanga bwamulema mu maanyi misinde gye egikweyimirira ate odduka okuba enduulu n'ekirala taata waffe yali nga mukambwe ennyo ennyo ekiteetaagisa kati ng'abantu bamutya newaffe nga mikwano gyaffe tegikyamawo taata wammwe mutya kati twaliko entiisa eyo kati ate ejjukira yatukuumira awakaawe nga tebamanya nnyo mbeera za muntu nga bwe balaba omukambwe n'abaana be bakambwe kubanga ffe nga twabanga n'ebikajjo nga taata ebikajjo abirima mu bungi naye nga ffeffeka abalina okubirya mu misiri egyo teyasimba bya bizinesi kutunda nze simanyi naye nga ffe atuleka ne tulya nga tulya naye tukusangeyo twasangayo ko omusajja omwana nga mukulu ngerawo nti obulenzirenzi twamusangayo nga mukulu ne tumugamba kale galamira nga toyagala tukuloope wantu wonna mukimaliraawo galamira twamuyisaamu ziri ng'ate za bikajjo kweganga abaana n'okutya batya w'omusanga bwoti agataata waabo kubanga nga ye tekimulema kuba kyalo okuba kuba obukubi kati sondoza n'entiisa eyo yatuyambako kyewuunyisa nnyo okusinzira ku environment gye mwali mukuliddemu awaka mwena family kumpi ziri bbiri mu nnyumba y'emu ebibeeraawo biraba abaana babeera exposed ku bintu by'abantu bakulu then obutafiibwako awo olaba nga si bangi abasoma tukawiraawo ndowooza kisa kye tugamba okusoma kugani oyingire oli bize mu business naye kati mutuuza taata wange nemugamba taata olabika tokyatusobola ogambye ki naye nga gwatiisa nagamba nti tokyatusobola nemugamba taata kati nze sisoma naye nga ate nalina amagezi kirabika oba nalikoze mulimu ki kuba nali mugezi ebiteetaagisa ku ssomero n'awaka ng'ebyange bwe nkireeta kiba kiwedde akati naŋŋamba kaŋŋende nnoonye ssente bwe yakeera ku makya okutusalira olubimbi baatukubiranga yaadi akubira ez'obuwanvu n'ezawano ng'okulima si buzibu naye neŋŋamba kati ne taata neetaaga mubonerezaamu nina okukolayo ekimuluma ensonga yange agiwulire kati kye nakola nenyambala uniform nenkwata enkumbi nemugaa taata tugenda kulima wa naŋŋamba oyambadde otya nemugaa toba sirina ngoye nkoleki nga nina n'engeri gye mpulira gye sikyamutya nga njagala wabeewo ekirala ekigenda mu maaso ekitali ekyo kati nantunuulira n'alabika nga ntiddemu kubanga nga musimbye bwe nti bwe twatuuka ku lubimbi naŋŋamba nonno geetu okoze bubi okusiiba mu uniform nga gambye ngenda kuleeta ssente kati ne mugamba taata n'ekirabika weereramu abato kati oluvannyuma nampita nga ndi nzekka nga ndowooza alaba ndi mukulu munne nambuuza lwaki wayogedde bw'otyo nemugamba taata tomanyi mbeera ebeera wano nga toliiwo ne munnyonnyola engeri gye tukubwamu nga batukuba
oyo omukyalo oyo yabeererangawo nga naye kati ono gwe nagambye nti ye yali takuba yampaako ekibonerezo ekyannuma paka leero nga mpitirizayitiriza okugamba taata n'agenda n'asala etteete nankunya bw'ati omumwa ne guzimba omumwa ne gubuliramu omusujja ne gunkwata n'embeera okwegamanya omwana nga mulwadde teri abuuza teri akola ati era nze ne leero ndwawo ogenda mu ddwaliro kuba mmanyi okwejjanjaba mululuuza senyiga dubuto bwe bityo twakulabye tukola nga kaakati nentandika okuleeta ensonga yange nga ngitadde mu nkola nga nina okugenda okunoonya omukyala gwe bayita Babirye. Mukazi yagamba abaana ba Babirye, nange nalimu yandigambye abaana ba Babirye ne gundi kati taata kwolwo bw'akomawo ng'atera okugenda n'alwayo naye bwe yadda ne mugamba taata njagala kugenda kulaba maama wange nangamba nva mu maaso nennemerawo. Ogambye eki? Ne mugamba njagala kugenda kulaba maama wange. Ani yagamba eriyo maama wo? Ne mugamba taata taliyo, maama wange taliyo. Nakwata eggaali n'agenda. Nensigala nga mbirowooza nti oba aleeta kibooko oba aleeta poliisi oba aleeta bitya. Kati bwe yadda maama we yabeeranga kumpi awo alabika yali agenze mubuuza kyenjogedde. Kati bw'akomawo nangamba sirina ssente zikutwala. Ne mugamba nina ssente ezintwala. Nga kyatamanyi nti emyaka mingi giyiseewo nga nkuŋŋaanya nteeka wano. Akati n'asiriikirira bw'ati bw'agenda bw'agenda naye nga nze mmaliridde. Nambuuza omanyiiyo? Ne mugamba mmanyiiyo. Lidda wa? Ne mmulagirira endagiriro eri ne ngimuyitiramu. Kati nangamba ani yabikugamba? Ne mugamba nkimanyi. Nakkakkana nga naawe ndooza bw'onoga nti kati ono ne bwe nnaamukuba ne ssente simanyi gye ziri naye nga zisitula ku mubiri gwange ate kwe zisiiba. Kaakati n'amala n'aŋŋamba nti naye okugenda ogenda. Ne mugamba nti tugenda ne muganda wange. Olwo naye meeting twatuddemu ate ey'ababiri ne tukkiriziganya naye ng'eddoboozi lirina kuba limu erituusa obubaka. Kati n'atuleka n'agamba naye ngenda bbawa ebbaluwa eno. Ebbaluwa eno gye mbawa bwe mutuuka mugiwe kojja wammwe gwe bayita Kasaato. Naye ne leero ekinnuma mu bulamu bwaffe nga tayogerangako teriyo kojja wammwe bw'ati. Nze naleeta erinnya. Era bwe yali ambuuza nti oyinza okumpa ensonga lwaki oyagala okugenda okunoonya maama wo? Ne mugamba nti nkuze nsobola okufumbirwa bakojja bange nga simanyi sibamanyi kangende ntegeere eŋŋanda zange gye ziri. Ffenna ne twesobera nga nange nyambadde ekintu ekitali kya bulijjo nga ntandise okuwulira obusungu ndaba naye ngenda mwekyangirako. Kati n'awandiika ebbaluwa giwe kojja wammwe gwe bayita Kasaato temugibikkula tiye. Tutudde mu mmotoka naye obanga ngituulamu gwakumeka kuba ye katuwerekera yamanye essaawa. Nze nasula Sseebase nga buli kaseera muka taata obudde bukedde nga nze bwe ntunula ebweru ndaba bukedde. Naye nga ye agamba bukyali kiro weebake nga nfuluma. Ani oyo afuluma? Naye kwegandi n'engeri gye mpulira tugende tuyimirire wali emmotoka etusangewo waakiri. Nga nze okuleka loole yatutwala okuwakanya. Loole y'amajera eyo eya ttata ebeeramu ebibaawo. Nagirinnya saamanya gye twava saamanya na gye tulaga. Mbeekuulo walalala ffenna tulinga emimwanyi. Nze nga emiti ngirengera gigenda gye batera okwogera nagirabako. Naye nga nninnya emmotoka omulundi ogusooka ku bwange nga ngenda okutuula ku mutto. Maama! Emmotoka eggala enjigi n'eggala n'ebbuutu nga ngenda gituulamu. Taata nga tazuukuka
taata agamba obudde tebunnakya nga mbula bukedde. Napaakinze akaveera wali. Nali nagula akaveera ka piiru wakalabako? Piiru. Akaveera ako kabanga ne buhando bwa plastic nga ko ndoza akajambu ja kitabo nga kino wekiti. Nenga mwe muli ebyange byonna eka sirina kyendeseeyo. Oweddeyo. Plani ye genda kuddaawo oba ndiawo ekinjijira kyengenda nakyo. Kuba negyendaga nga simanyi kiriyo. Kakati nkutta akaveera kange ntudde wabweru bwe mbagamba bannange obudde bukedde bannange mujje tugende bannange paka taata lwe yeekyawa n'atutwala ku stage. Nga teri wala naye nga saagala muvaako bubi nga nze naalibadde nagenze ddo babasezi bandya ne bandya. Baluwa mugirina tugirine baluwa mugirina tugirina. Tutuula mu mmotoka emmotoka ng'esimbula. Bano omusajja nga tasimbula nenga kati ffe twalinze ekiro kiramba ne omusajja wakiri atwale ffe ababiri. Nga ndaba ejjudde kyesaamanya teriyo n'okuleragana. Ojjukira obumotoka obwo akayita ngo Pijoti. Si taxi gye twogerako. Tabayo oba Pijoti baberanga Pijoti kyenjijukira Pijoti. Nga kaba katinitini bwe kati. Nga tutuula nga batupakira. Nene ngamba kasite ekikulu kiri nti ngenda. Kati twatuuka bwe twatambula bwetu tulina ekibira kye twatuukamu kye simanyi bwe bakiyita. Sayidi obazaawo bakampiringiso babitya. Kuba nkitunulamu ne ngamba naye we wano. Kampiringiso ludawa. Tali ku luno. Waliwo akapande yakasoma. Bakiyita batya. Kampiringisa. Anyway kale ekimu ku bibira ebiri okwo ebinene ku luguudo olwo oludde Masaka olwo. Kati we twatuukawo ne nkoona ku munnange ne mugamba naye ebbaluwa gye tutwala eyogera ki? Nagamba naye taata yagete tugisumulula. Palamenti neetuula era ne mugamba tugisumulule. Lwaki? Kati ogasse gassaawo ebbaluwa eno. Taata yatuwandiikira ebbaluwa ajjukira nagambye. Mugitwalire kojja Kasaato. Tetugisumulula. Kati akagambo tetugisumulula. Kujjidde. Ati nga lwaki tetugisumulula? Wakiri tutegeere ebirimu. Jjukira tuli bantu bakulu ffe twepakasiriza ssente. Nga tuyuza bbaluwa. Ekigiyuza? Nga kiyita. Nga tugisumulula. Tetwogera baasi. Ng'ebbaluwa erimu ebigambo bino. Mukoddomi wange Kasaato nkulamusizza. Nkuweereza abaana bange abo babiri. Tebagendanga ewa maama waabwe. Naye maama waabwe omuyite ajja abalabireko ewuwo. Mbakuwaddemu ennaku 4. Ne mugamba tugiyuze. Twagisuula mu kibira omwo. Ne tuddawo ne tutereera. Ffe ne tujja tetwayogera na ku bya bbaluwa gye twajja. Ate gw'ataasooka ekkubirako ssimu bawuliziganye. Otyo tamanyi bimukwatako. Ffe ebbanga lyonna tubadde eyo tetumulabangako. Kaakati saawa zino tugaana gwe wamma. Tutuuka mu kibuga Kampala Katonda wattu. Omanyi taata yatulengezanga eyo ewaffe ku lusozi ng'eriyo amataala nga bw'olaba layiti ezo nga bwe gabeera emabega w'olusozi. Kataata nga tugamba eyo gye bayita e Kampala. Yo wabeera waaka abantu babeera mu ngatto. Nga ate si kiwa nti awo mwali mulaba e Kampala. Ate nze mmanyi munnaaye. Mwali mubeerawo? Mawokota tawuni kyeddaka. Nkozi ye tawuni ennene gy'oyinza okuba ng'omanyi oba mu bulo. Mu bulo. Natumeka n'okulengera mwangati. Mbutuufu twali tetulengerayo. Nejja si layiti kubanga ffe twabeeranga ku butadooba. N'engeri y'okuteekamu oba abaana essuubi. Oba nti goli exposed. Nga gambe bye bitangaala ebyo biva Kampala. Kati baluwa mujuzizza mulimu kuseeyeeya. Muyingidde ekibuga. Mama. Ndaba omuli Nsangi, Bukyengera, Busega. Ebyo nga tubiraba. Ninda erinnya eri. Paaka. Kampala.
nga jjajja yatusibirira yajja n'atusiibula n'atusibirira n'agamba nti ebintu byammwe mulina bikwata bwe biti tyotyo nti oyimirira mu luguudo wakati emmotoka zijja kuba zibayitako nga zidde no ng'endala zidde gweoyimirira mu luguudo wakati n'osaba bakusaze tyotyo mu paaka mulimu abantu bangi nnyo naye abasingamu babbi buli gw'otunulako bw'oti mubbi onzo okimaze kapiiru kaliwa nenga kalimu kisente zibeera mu kiwato naye kano kalimu obubulawuzi obutategeerekeka bisooko byange nabirondanga ku za taata nze taata zeyasuulanga nga ze nyambala ezakka sisi nze nazigula waffe ng'ejjayo abatunda ebikadde naye ng'eza taata zino nazambalanga naye lowoozamu taata wasuulira sooko ogiviirako kati nga kaba kayasama kati naye nga nina engeri gyensala ku lukoba lw'eggaali ye lwensooka okusiba ku ntumbu enti nenkafuulira kuli ebiddako gw'amanyi kati nga sooko zange ez'okukyusa mweziri mu kaveera tebaziba natuuka mu kibuga nga driver bamukuutidde abaana abo atukutta ati naye nga ndaba abantu bagenda abantu bayita obwongo nga bukola nnyo kangamba oba balagawa oba lwakibanguwa ate jjukira bangambye buli gwolaba mubbi ngaba nababbi batambula sipiidi obwongo bwatambula ndi mu nsi ndala nina peegi kwendi abalala kwe batali eno bankutta omukono tugenda paaka yakuwalampa eri waggulu ne batutuuza muze mukono aleka atutadde munda adde yagamba oli taata alese mbatadde mu motoka nina okunyweza kuba ne bano betuli nabo si beewaffe nabo babbi nyweza ensawo tugenda bwe ntunula emiti gikyatambula nno era olwo njiraba gigenda eri naye nina ate okulaba ne gye ŋŋenda sebo baatugambye kuviiramu mukono nti nkimanyi kasitobera ate nga n'emmotoka anejjukira okubeera mu takisi n'obeerawo omuntu omu atera okwogera ekintu ekyo tompisaawo tunaatera wamma bweyogere bweyaliwo awo mbutegeera kati bw'omujjukiza nga bwe twatuuka mu taxi park emmotoka yali ekomaawo naye jjukira era olina okubuuzaamu sebo bagambye mukono emupaka emukono bagambye mukono tanti era weewano okay nengamba kati obali eriri awo ndaba eridde ekayunga wano tudda wantoni naye ng'omukazi oli eyajja ne babirye yagamba Kasaato mumanyifu nnyo abeera nabuti tubuuzaako ewa Kasaato nabuti naye nga jjukira buli muntu gw'obuuza obeera oli ku maviivi si byotya nno ssebo tubuuzaako tya Kasaato ali kumpi awo bamumanyi ennyo yali mugagga ng'alina abaana bangi nnyo mugagga wookwo yali watabumuga ye yennyini ng'omuntu bwe baatulaga nti ewa Kasaato weewo ne tugamba tubuuza ku mwami Kasaato ye yennyini yali nnyumba y'amaduuka naye era nga bw'omanyi abagagga bedda ng'ennyumba ne mu kisenge kye mulimu tayiro eno nga seminti naye ng'ekisenge kye tayiro gabaga nti Kasaato yafiiriddwa omukyala bagenze kuziika ku kyalo ekiddako naye ng'okutambula bwe buzibu ddala taata teyatukkirizanga kusula wantu wonna ng'abatuma olugendo lwa mayiro nga 12 ne mugenda ku 8 ate nga mulina okudda ate nga gye mututte endebe ya kasooli mugitwala wa mwannyina nga mumutwalidde yiye oluusi endala agibakubire ku kyuma mukomyewo obuwunga nga ne bwe mutuuka omwenda ogw'ekiro mukomyewo nga tetusula wantu wonna nze ne leero n'abafuba nnema okusulako nga tetusula wantu wonna oba bitya
nga tusimba lugendo lwaffe kweddira eri gye baziise twabasanga bali awo kati awo obwongo ne mbugamba bano bonna bakkojjaabo ne bamaama bo be bano kati omukyala eyasooka otwaniriza mbutuufu nga ne babiri essimu kuba kifaananyi wadde namulabako emirundi ebiri nga simu ate nga bano baŋŋamba si ye maama wo nga nzize okulaba babirye andage maama wange nze akati nga batandika bannanga abaana bababiri era babwe bamufaanana kiki bwe bamufaanana nange mu mutima kati olwo muganda wange ye ndowooza yali atuuse ku maama we naye nga ekyange kikyabulamu biri bye nga kibulamu bandi awo nga babiri ono n'abuuza ekibuuzo muzze mutya babiri abuuza muzze mutya ani abaleese nga ndowooza engeri gy'amanyi omuntu we n'engeri gy'amanyi enfuna yeeyo oba n'ekyalo kwewaleka abaana ebbanga eddene kati nga ebibuuzo awuniikiridde naye nga nali naabyeko ne wali muwala okuza ate kati naawe wali mugayaavu kankubuulire kirabika ekireetera abantu okunaaba abaana beeno babanaaza buli lunaku okuva lwagudde ku nsi bw'ati buli lunaku anaaba nti n'ebbugu muli mukaabya nze tebaŋŋambanga nti naaba nga njiya kiyiiye luusi nenaaba kati jjukira tetulina nti oba bizigo oba ki alabika n'ekyo nga kimwewuunyisa entunula gye tutunula enviiri oba zaali zifaanana zitya siina nakyenkugamba katonda alina amaanyi nze ndowooza namu engeri gye yeewuunya nalowooza kati ndowooza twali tumuswaza kubanga omufu bamuziika ku kyalo ekidiridde nabuti biba bya bbeeyi ng'abantu bali mu ngatto nze eryage hosikimani erumye ne kesisa alumye goloza nali nfaanana ntya ne kapiiru ako kabangako ne kalenda ntandika okusika naye ogulamu kaali katini kaba katonotono bwe kati nga kajjamu black book ekinene nga sina kyenkyagaza saayina byentikka kati entunula ndooza gye twali tutunulamu n'ekyalo kyaffe n'obuviiri obutasa obugimu bwali bwaggwawo kati jjukira ntalo omwana w'ekyalo alina akasusususu kaateekako waliwo engeri gye tulyamu ebikajjo ne biyitawo akasusu oba ngaaliko akaleeyaleeya akalalalala nga kalinga oba bitya amagumba gano gaba kungulu ddala weegati naye nga awaawo wabawo entunula yaawaawo ng'olinga omusana gwe gwayokya ennyo bwe bityo wabawo entunula gwejewe toziika mu byalo obwana bwayo tobulaba balinga abayikola eyo endala kati ndaliza nolaba obutanaaba olumu gye buva abakavadi gwe kirowoozeemu kubanga nze enjala zange zonna zaavaamu zaavaamu katonda alina ekisa zonna mweziri kati naye nga envunza weeriira n'erya lwala ne lusituka paka nga lwavuddemu kati ekyokunaaba okimbuuza oti tasolaga buteewuunya munno ye anti kati fiiringi zaffe twali mu nsi ndala nga tosobola kugamba muno nti kino okirabye naawe oli ku bibyo ovumbula naye avumbula eno teriyo bisenyi nga tolaba mimmonde nti ennimiro ensuku nga tobiraba ffe eri twakula tubiraba era nga okeera bukezi n'oyokya olusuku lw'oli n'oyokya olw'ono omulyo eno tebiriiyo kati nga nina engeri gye newunya ensi bwebeerawo ne mukyama awantu abantu balya baliisa na fooko nga buli kikopo kya kyayi bakitabulamu buli kikopo ebyo byo nanze nga nina ensi mwendi
kati nga ono naye yeefeeko nange kanneefiireko wano naye nga buli omwaga bambi bebaana nga nawe nga bisimayiro oba byalinga bitya naye nga mu bulamu sibeerangako nakasenya saagala weerabire akati kange nga tubeera n'obuti twabuyitanga buswaki nga tubumenya ku kwanso ng'olina engeri gy'okamenya bwoti ne kakola akasenya nga konkalina wonna w'obeera oyisaako nalongondeka mukama otujja wala otujja kabaawo wano ku kido kabaawo oba kiro lwolu n'owulyamu oluntuntu tolina gy'owanda akomaawo muli kulumbe maama abeewuunya engeri gye mutuuse abantu nga batusanyukira naye nga nze essanyu lyange likyali awo kati baali baziise endoza twatuuka ssaawa nga basiba ebyabwe bagende batuleeta wakojja tukyamyewo kaawo atugambye tugende ewaka tetunyega bya bbaluwa ndabanga ebbaluwa eri mu kutyobooolwawo mama waali kojja teyagamba tugende ewaka anti oli yatulagidde tugende eno naye tetwanyeze naye munda munze nga ndaba ebbaluwa etyoboolwa nga tugenda nga tutuuka ewuwe omukyala afudde abadde wawakaawo owakojja mukakojja abadde wawaka amaka amalala yalina naye ng'era abagagga embeera z'ekigagga buli waka n'omukyala wawo n'amaka gawo n'ebibanja byawo yali mugagga bw'atyo kati tugenda ewa maama waffe nali surprised nnyo okusanga ng'alinayo abaana babiri ng'abaana kyenneewuunye ennyo nga bo balina sapatu nenkaaba neŋŋamba kuba yabatulaga naga bano be bato bammwe be bato nga gye yafumbirwa yazaala nayo alinayo abaana babiri kati neŋŋamba ennaku nenyambala nentandika okulowooza ebintu nenkaaba amaziga neŋŋamba n'omukazi tatwagala nemukyayira ddala awo nenzijukira ekintu kimu Sozi awo wenyini nga tutudde nadde sikikonyeeko eri emabega nze ne muganda wange ebbugumu twalijjanga ku muliro nga twota kaliro tobuguma kiro tobuguma misana tuba mu ngoye eziyulise tutambula bwerere bwe muba mugenda ku luzzi muyita mu nsiko olw'okuba engoye ng'obikkako wano n'ogenda munno akakebe kabanga kasobola okubikka emabega yakusenera amazzi n'agakusanza w'oyimiridde ne binkomerawo nakaaba kati nenzijukira olunaku lumu twalwala amabwa ku magulu temunaaba weganga n'omubiri bwe gulwalako akantu kati ne guvunda mangu kati amabwa ago gaasima ffenna nga tulina ku magulu gonna ne gasima paka nga ku ggumba naye nga tusibangako ssere ly'eddagala ly'amabwa kati bamaama baffe bwe twavunda ennyo ne tuwunya ne batugoba ku mmere ne batugamba mugende muliire wabweru nga tulya nankoko ng'enkoko erya naawe olya bwe gakuyitamu kati ebyo byonna byankomerawo olabye abambadde sapatu nga bambadde sapatu nga bo bayina ebisanirizo ebisanirira enviiri zaabwe ezaffe tusalako busazi nentandika okulowooza nenkyawa maama wange mukulu wo tewali yayogeranga na munne mwawuniikiriranga buli omu yabanga mu nsi ye bannange mukulu wo waali oyo eyo yali mu Amerika banna Josephine kakati buli omu yabanga mu nsi ye kati bali abaana ng'abeera n'olugoye olusiibwamu alina sapatu ezawaka alina engatto ezisoma alina n'olugoye lwe basulamu naiti ng'alina ne bulangiti ne suukaate
wakiri baali tuwaddeko ekimufa abali eri ne batuweerezaayo wakiri eggomesi ya maama wakiri naye nga byonna mulimu amasannyalaze webali temwali naye nga ennyumba ya bbaati kati buli kimu ne ntandika okukirabira ku sayidi embi ne ŋŋamba alina abaana be baayagala baawa buli kintu ffe yatusuulayo tuboneebone oba tufa tufe ngenda kuddayo ewaffe wazze oli awo totegeera nzirayo siddayo omalirira okuddayo ngenda kuddayo ewaffe Mawokota kwe kwaffe mba ndi awo n'omwami we najja n'agamba oyo taata wammwe jjukira nze nakula tebanyanjulidde muntu yenna kyono ye taata nga tulina empisa nga tulina amaanyi nga tulima nga tumanyi n'okukola sapatu by then nga bw'olonda ekintu nga ebya plastic oba bya plastic twabijjangawa nga obyokya n'obigatta n'okolamu sapatu ne tubookyeza ekyo kyo baakitwegombako nga kiri unique naye nga ffe eri engatto nga tuzironda abo zironze kasasiro engatto gye nasooka okwambala oyo kojja kuba kojja begambye abaabeerangayo yali yatabuka omutwe naye nga bw'ajja mu kibuga alondalonda ebisapatu ku kasasiro olebyo nga tuli eri mu kyalo muli Mawokota kati engatto gye nasookera ddala okwambala oyo kojja ye yagimpa nga oba efaanagana oba tefaanagana kiri nti omugulu gwa kkono guyingira ne guno guyingira naye nga ukoona n'owulira bulungi ng'owulira akakondo bwe kavuga naye kaakati ŋŋamba nzira Mawokota mu mutima ng'embeera gye ndabye omutima gwange tegugiwambaatidde mba ndi awo nga mukwano gwa maama ajja nga mugamu ne bano be baana bange be naleka e Mawokota okonfaminga kiri kyali kizitowa ne nga bulijjo naffe eri tulina be tuyita bamaama alabikayo mukwabo wange mulala n'ekyokusooka n'ebyenda bye byesaagala saagala akakasibwe nti yeye kati omukyala n'agamba bulijjo oyina abaana abakulu maama nenyiga n'atatwogera nako mu mikwano gye omuntu gwagambye nti oyo ye mukwano gwange alinga muganda wange nga tamugambanga nako tatwagala mukwano gwe yabuuza bulijjo olina abaana abakulu era nze abaana bange buli omu mba mugamba nti nina abaana babiri omu ye Joramu omulala ye Joana aba babiri era nze omwana wange najja kudduukawo nti oyo ye mwana wange oyo ekintu ekyo kyannuma nenzira wabbali nenkaaba neŋŋamba nze tetubyogerako jjukira Josephine muganda wange bituufu tukuze naye ne leero by the way ye best friend wange naye nga ekitwawula nti bwe baanyiiganga nga baŋŋamba maama waffe si yakuzaala ng'ekyo nino kikonfaminga nga sinnava ku ttaka eryo kati ne tubeerawo olunaku olwokubiri kyenva mugamba maama ani anzaala naŋŋamba lwaki ombuuzizza ne mubuulira kiri ne muganze baŋŋamba oli omukyala omunene gwe wajja naye gwe bayita Nakityo Mmire ye maama wange nze bano bwe baŋŋamba n'agamba kale ojja genda enkya ewuwe nasula neebase gwolowooza ndaba nze ngende wa maama wange omutuufu kati ate kyemmunenyaamu olwaleero nze nga ndabye omwana wange ne kati nze okulaba omwana wange ngazze musanyukira nimugakyo mwana nga nsanyusa okulaba nandisuubidde waliwo reaction eyo gyolaba nga eri nakyo nze mba nakuwambaatidde dda nenkugamba mwana wange ekyaŋŋana okubeera namwe ekyali bwe kiti baana bange munsonyiwe mbaagala bannange nze nsobola okwogera ensi n'eggulu nsika emitima gyammwe first of all nali simwagala nga mulogo atta abaana ba munne bakyogera abaana ng'olwo baakafa babiri kituufu baali basiko cells naye ng'ewaffe ekigambo ekivuga kiri eki logo
era nga maama agamba maama waabo yaloga abaana bange kati nga njagala omulaba naye ntegeere nanyini mutima omubi bwafaanana nkakase n'okukakasa eddogo walitereka buli kyosanga kyongerako kakasa nti si ye maama weesunga Nakityo nesunga Nakityo aŋŋamba genda ewa Nakityo andagirira nga Nakityo ate asula wali ewa kojja Kasaato nagenda n'amaanyi nga ntuuka eyo ekyembi Nakityo talina mwana nze nga simanyi nga Nakityo ayaniriza nze bannange Mawokota agamba ki muntu wange Mawokota mama kyatiiriika muno nempulira ng'ensi yonna enjigidde neŋŋamba omutuufu kati ne ekiro kati Nakityo yaani Nakityo muganda we mutowe abeera wa kojja Kasaato wennyini nga ye yamuwaako ruumu kusemmanju naye ndowooza oli ekitaamugambisa tebaayagala nga tumanye nti Nakityo talina mwana kyatamanya nti nze laavu ye ali mu kudivatinga kati Nakityo nga angulira ebyokulya Nakityo nga ampaayo ne ssente genda ogula eccapati ayayaya first time neŋŋamba abalina bamaama baabwe nga beesiimye naye jjukira mulimu kali nti abaana bababiri ate nolaga nti abaana bo kati buziba twebase emboozi ekwajja mu nzikiza bannange yeewe waliyo n'ettaala amasannyalaze ngalabye alina kuba na maama wange nnyo kaakati tugjeeko ettaala tuti nagayi muntu wange Mawokota agamba ki nga wayise akaseera kati Mawokota agamba ki nga bwe yetola ali atya omwami wange ebituufu bino nakyamuka nankolera obuliri wali wansi nanjalira naye neŋŋamba bitono kati Nakityo ye yali mukazi mukozi akola emirimu gye keera nandekawo nagamba ngenze kukola mwana wange naye emmere eyo ogiteeka ku ssigiri nga nalindabye ku ssigiri kati nze kye nasinga okukola obulungi kukima mazzi bino ebyennyumba bino ye waffe ye twajeeranga kirabika twajeeranga olujja lwe nalabanga twera kati ebyo saabikwatako naye nga yandaze swiki obudde bwe buziba onyigaawo bwe nanyiga nekajja obulamu obwo neŋŋamba sidda Mawokota olangiridde ngenda kubeera wano olulangiriro olulala mbeera wano Josephine asigaddeyo wa maama we ye nze ndi eno nange naye olunaku olwokubiri luziba neŋŋamba naye kambuuze ntegeere kubanga ng'ebirowoozo bintambula bingi taata ebbaluwa egamba balina okukomawo ate tebagenda wa maama waabwe neŋŋamba watyanga ekituufu yo twebase ne mugamba maama wammaani anzaala yakaaba kati kyava ŋŋamba kyanagwe oyagala kwesirwaza oli musirwa saamunyiigira kubanga nze nga gwe njagala agambe ti nze nambuuza lwaki ne mubuulira story nga bweri ng'ekyamazima simanyi nambuuza bwe wagenze ewa maama wo yagambye ali maama wange bwe wagenze ewa maama wo yagambye atya kati oli muwala mukulu kati wakati we 17 no 19 ne weewuunye ng'obwongo bwa 12 era nze nga bambuuza how old are you 12 omanyi abakyala tulina engeri y'emyaka gye tugifuula safe nti gwoje manya we giri nze nga manyi ndi wa 12 nga lera nkola bya 12 nalwa ku 12 okwo maama wo yagambye atya ati kati nentandika percentage n'erinnya ne ngamba alabika yuli nagambye maama ensirika
Newe yayongera ennyo okuŋŋamba lwaki weefuula omwana omuto lwaki ne ntumbuka ne ntema omulanga. Ne mugamba njagala kumanya maama wange. Naŋŋamba ddayo obibuuze baaba. Ona bakuzuuza. Obiraba ebyo? Naye ng'omutima gwe boogerako bagumanyi. Nga nja kutulika nveemu ekintu. Bakuzuuza. Nenkeera nengenda. Neŋŋaana okuvaamu ekigambo neki. Ngenda kuddayo emabokota. Ntula n'ensirika. Mba ndi awo. Ne wajjayo kojja bamuyita mwami Kaggwa Asafu. Yajja avuga emmotoka eyakamunye nga musanyufu bitya nga yawulidde abaana ab'emawokota bazze baliriddawa bali waabaaba tuli bajjo maama nga yabeera bajjo gye yafumbirwa seeta bajjo nabuti twasala busazi ne tudda eri bwe yatuuka bw'ati nagamba abaana abange mujje mungweko mu kifuba nga sikirabangako sigwangako muntu yenna mu kifuba nampambaatira bw'ati kye nawulira ne kati nkiwulira wano wondaba ne ŋŋamba abantu bwe batyo babeerawa oba babazaalawa naye ng'agambye baana bange atazze avuga emmotoka n'agamba nze ndi kojja wammwe ne mugamba ekiki oli kojja tiye bakuyitaani tinze Kaggwa Asafu kojja nga tusanyusa okulaba n'enfukamira ne muddamu kati bwe mmala omubuuza nze nwanagana n'ebirowoozo by'obalansi kazaawo Josephine taliiwo tuli naye nzizeeyo tuli ne Josephine tusigaze olunaku tweyongeze nnya twazigaana tuli mu lunaku oba nga lwakumeka kati kojja ono kye saamanya nti ye yali enteekateeka ya Katonda ajje mu bulamu bwange n'ayogera ebigambo bino nti baana bange bulijjo nzija okubalaba naye mukoddomi wange emirundi gyonna ng'agamba muli mu nnimiro oba ntuuse 8 oba ntuuse 9 naye nga ngamba muli mu nnimiro najja okutulaba emawokota eriyajja emawokota kojja wange abeera muganda wa maama wange najja emawokota kojja munange tubeera tulima naye ng'omutima gwange gugenze naye gumusiimye negamba bannange singa nsobola okubeera ne bansindikako oba ate ewoono nayo kaakati ne mugamba kojja nno nze n'okusoma sisoma omanyi emboozi endeete namugaze mune kojja n'okusoma sisoma kiki tinze bwe natula P7 nefuna first grade naye taata talina ssente nze sisoma nangamba naye nga wandyagadde okusoma njagala nagamba jangu ewange nkuweerere maama nenkabagana amalala agatali gali nga bino ebyannakityo ebyababiri sikyayagala kumanya ngenda nakojja oba ani amuzaala oba bitya aba neighbor oba ngenda kaakati ne mugana ye ngenda kusooka nzireyo ewa taata musabe twakula tuli bagonvu nnyo nga taata aleka ekigambo kye ne tukikolanga bwe yakirese nangamba bw'anaakugaana ne muganga mbula ko ye sente onoozijja ne mugamba nze kojja nina essaawa mu nsawo yange nagironda yagitunda nkomewo essaawa teriko mukono eri mu nsawo ate yange ntuuka bwe nannyiniyo bw'anankwata ogiterekawa ebeera mu bintu byange mu piiru mweri neeno najja nayo kyabugagga walonze kyamaanyi kyekyo nga simanyi na ssente zeegula eriko olukoba esiba bulungi olukoba lwali lwakyuma era bika yalina ya kisajja naye nga nze ngamba bwe nzirayo njitunda nangamba nti gwe kyoba okola kasita okomawo wano jangu ewange nze nja kukulabirira ogenda kuddayo osome ng'ate nkyenjagala n'ekirala mba ngenda kubeera Kampala Kampala none bali mu mukono wandibadde mukono oyite nabuti ewa Saalongo John n'ogenda ku kyalo ekiddako bakiyita Nsuube eyo wansi
ennyumba y'omusajja wattu naye yali yattaka naye nga takisi agivugira muntu nenga nze ngenda Kampala tombuulira ebyo tudde Mawokota muzeeyi mutwalidde essaga liko lyonna era nanga toyina gy'olaga ne mugamba ngenda kubanga ne gye ndaga mmanyiyo ani anaakuwa ssente nina essaawa gye nalonda nja gitunda kati tugenda tufuna obuzibu kuba maama baffe oyo yali yanoba akomawo ewaka ku olwo bw'akomawo yasula ekiro eki n'agenda n'omwana ku baana be nga taasobola ebibeera ebyo bye yalaba ng'atwala omwana kati taata wange eyali yaŋŋaanye bwe yadda n'akitegeera nti omwana baamututte n'atabuka yagamba mu nze batwala batya muganda wo ng'oli wano ne gy'obadde ogenda tojja kgenda ne mugaa taata ye muganda wange baamututte naye ekikwatagana n'okugenda kyonna kye kiri nja kgenda ate sidda mu kusoma sikyayagala weerera abaana bo nange ne nfuuka omuntu omulala n'antwala wansi ku ttale n'antemera olubimbi ekisiko n'aŋŋamba bw'olulimanga n'olumala nga nkuleka ng'ogenda nalumalira mu nnaku ezo nga mutayiminga aleme okuddayo safaari nga tonnalumala yagenda okulaba nga ndi mumalirivu mu nnaku 2 ndumaze nampa ssente ye mwennyini n'aŋŋamba genda ewa kojjaawo nenkwata piiru yange bulamba n'ebigikwatako neneereeta era yansangawo awo oba ani yamugamba kuba tewaaliwo mpuliziganya namulindira nange wali ewa kojjooli ow'ebbaluwa mulinda ne bannange bwe yandaba muli nga sinnamulaba nga ŋŋamba oba agenda kugamba nali nsaaga nga ndaba nange kyendiko tekisoboka nenga ne kasita ssente nina zandeese zokka bannange nalindyawo ku ssaawa nga nyeeza ekiro nga zimuleese omwana owange baŋŋambye yazze dahaga ne tuzikomyawo nenkakasiza ddala nti Mawokota omusiibudde nga ntandika ensi endala eyo naye erina ebyayo omanyi nga bw'onoova mu kisimanyi n'ogwa mu bitya bw'onoova mu fulampeni mu kalaayi n'ogwa mu muliro mwennyini ate mbadde manyi bikyuse alina nze nali omwana ow'omwenda nga mukuŋŋaanya waliwo baganda be yali musajja mulokole yantegeeza ne Yesu omulamba nali najja ndokokalokoka ebiralalala ebyo by'oku kyalo naye nga bw'olokokayo olwaleero nasulako ebweru enfunda ndooza nga 2 ku myaka gye sijjukira naye ng'ebyo kugenda ku kyaki nebwa ne tata bali bayimba ojja kusulayo mbwe nsuzeeko mu ttanuulu osuzeeko waggulu mu kiyungu kaakati ono musanga mulokole akuŋŋaanya abaana aleeta abaana abaleeta mwe najja balabirira ali ku musaala gwa takisi kaakati bambi yalina omutima ogwo yalina okwagala okwo era nze Katonda nsaasire ne we mwogerako omutima gwange gukaaba essanyu mukubira essimu Katonda yatusaasira yafuna obutuuze e Bungereza kojja kojjani Kaggwa Asafu kojja tukutumiddeko munnange kati naye nga yabeeranga alina omutima ogwagala ate nga gwagaliza nze okukitegeera talina na ssente ng'emyaka gyetoolodde naye nga ye yali ebyange byonna ne leero mukubira essimu nenkaabira ku ssimu amaziga gennyini naye nga mugamba ekigambo kimu anko nkwagala kubanga ebigere bino olwaleero wendi yabitandika kinene ya playinga rolo ya taata na playing eya ssenga nakola eya maama mu bulamu bwange ewaka yalinawo omukyala yalinawo omukyala nga yali biki mbaagaliza ekiseera ekirungi tujja kusisinkana mu kitundu ekiddako.